gezaako mu bitundu ebitali bimu okulina okugenda ebweru w'eggwanga okukola emirimu naye lwakuba nti ab'amawulire buli kiseera muteekawo embeera naye ne kanso yennyini abamu kubagitulamu baali beemulugunya tumukute tumulaba mukama waffe. Okwemulugunya kwa buntu kiringa n'okulwala. Chairman bw'aba yalwadde oyagala mumuleeta nga agira mu ambulance nolwekyo obuweereza bwe butyo nyinza okuba indisposed nga sisobola okujja mu kanso nyinza okuba nina obuvunaanyizibwa obulala bwendiko kubanga sinze mukubiriza wa kanso. Procedure zaffe zetutambuliramu bazikola bulungi. Eriyo sipiika gwotegeeza oba vice chairman namutegeeza olw'embeera oluusi ziba zibaddewo okuggyako ng'ebaddeyo tasks z'olina okukola nga chairman and you can assign. Yes. Nenza niyanzeke mami kitaba Reverend botunulira mukono nga bwe tuyimiridde mukama yatusasira ensimbi ndowooza nizijja kilometers 6 ez'amakubo agalina okuba nga gakolebwa n'ensimbi zaava obweru zitwewolekola zituyambako nzikiriza nti feezi esooka yamala nejja mutuuseewa naddala ku makubo ngaliwo getulaba agaba gatenda kuba gakuwatirwako obuzibu liddawo naye njagala tusooke kwago oba oliawo ogamba nti gano gakoleddwa oba gali mugendera mu maaso n'okukolebwa. Okusiigirako ku kifaananyi we tujjidde mu disitulikiti y'e Mukono tusanze nga tulina obwetaavu mu mirimu egirina okukolebwa okuweereza bannansi ba Mukono obulungi naye mu mpeereza eyo ssente ze tusolooza ez'omusolo nga tezimala ne ssente ze tufuna okuva mu local government zaffe ssente zikendedde nnyo. John nabadde njogera nga tutongoza district building yaffe gye tuli mu kulongoosa nti ffe wano mu Buganda region tusaliddwako nnyo ssente naye ate bw'ogenda mu Northern Uganda, Eastern Uganda, Western Uganda balina interventions programs nyingi ezibateekamu ensimbi naye Buganda region esaliddwako ku nsimbi yes ffe tuvaamu omusolo omungi kumpi okukola 70% ya GDP. Obugagga bwonna Uganda kweyimiridde buva wano mu Buganda region mu districts ezaffe zino ziringa oba 13 oba 14 okuva e Masaka, Jangu, mu Greater Mukono, Kampala, Wakiso, Mpigi n'awalala wonna. Naye weesanga esente zituddizibwa wano naffe tuganyulwemu ogenda okulaba nga sente ntono. Sente ze batuwa okukola enguudo ow'ennakapiripiiti alina emmotoka entono eziyitira ku nguudo bamuwa era akawumbi kamu nga ke bawa ow'emukono kyokka gwe ow'emukono olina municipality olina district ffe kakati buli woolaba wonna wano mu Mukono wafuuse urban mu ngeri emu oba endala ne gy'oyita community road naawe oyinza okuba wasenga ku nkuze eyo wansi ne weekolera ekkubo lyo mu myezi mitono oba mwaka ogenda okulaba ng'eyali road nga yo yokka ng'esenzeeyo abantu abalala nga 20 abalina emmotoka ng'efuuse bize. Kati sikyalina community road, sikyalina bulungi bwansi, sikyalina district road, sikyalina gombola road. Amagombolola gonna geetaaga urgent and immediate attention. N'olwekyo mbadde nkuwa ekifaanana bwe kityo. Kakati program ngeya World Bank ya Greater Kampala Metropolitan kakati ye program gitufunye okutuzza engulu ate nga neyo program yajja nga wabaddewo okuteesa n'okuwanyisaganya ebirowoozo okwenjawulo nga tugamba ssente zonna bwe muzipiika ne muziteeka e Kampala nga bwe gwali ku mulembe gwa Jennifer Musisi ne mukola buli bintu byonna drainage ne muzikola naye amazzi agava e Kampala era gasaasaanira bino ebitundu byaffe by'e Mukono. Abantu abasukola e Mukono abakola e Kampala basula Wakiso, basula Mpigi, basula Mukono. Obutale obuweereza emmere e Kampala buva Mukono, Mpigi n'awalala ne tutwala emmere e Kampala. Kakati bw'oba opulaninga even planning weetaaga equitable planning weetaaga opulaninga n'ebitundu bino ebyetoolodde Kampala. For the first time twebaza World Bank nesobola okutunuulira ensonga zino nti ddala
ekigwe Kampala kigwa ne Mukono kyova olaba nti ebisaanyiiko bwe byayireguka juzi biwamanyi ebyali mu Kampala basooka kugamba ebisaanyiiko tubitwalewo awalala mutuyambeko abamukono municipality babitwale Mpigi babitwale Wakiso babitwale Nkumba kwegamba olaba nga twetaaga planning eyo n'olwekyo sente zino zajja eza World Bank kutuyamba ku planning efaanana bwetyo bw'okola amakubo gano goyagala okukolera mu Mukono nga kilomita zino z'ogambye kitegeeza omuntu avuze okuva ejjinja n'ava ekisoga asobola okuyita mu nguudo zino nga ziri tamaked n'aconnecting okugenda e Kampala naye nga tazze kuleeta congestion kuyita mu kibuga ky'e Mukono enguudo bwe zikolebwa municipality obadde olaba nga municipality ng'enguudo mbi nga ziwomogose municipality bwefuna enguudo kyongera okuyamba entambuza z'emmotoka n'ebidduka n'abatwala material okubeera ng'emirimu gisobola okukolebwa obutale obulungi bwe bukolebwa n'olwekyo twagala okwebaza World Bank olw'enteekateeka eyo gyesobodde okututeekamu era nga bw'ogambye ensimbi zatandise okujja ate ensimbi za World Bank zino gy'okomo zikozeswa ku bwangu n'ozikozesa bulungi gwe ng'ate bakwongera kakati tulina stage kwe tuli kyekyo ky'obuuzizza tumaze okulanga okufuna ba contractors abagenda okukola enguudo katugambe ng'oluva Entenjeru okugenda e Bule era aba Chinese company baweereddwa omulimu okukola oluguudo olwo ate nga tusuubira nti bwe lunaatuuka e Bule gavumenti erina enteekateeka okuteekawo ferry n'omuntu nga bw'ava eno emmotoka esobola okugenda ku ferry stretch ya bbanga ttono ng'ali wali Gaba ng'olongoosezza ebyentambula n'olwekyo bannamukono mbakubira mulanga mwanirize enteekateeka eno mwanirize enkulaakulana ate twongere n'okusaka twagala n'amawanga amalala nago gatukwasizeeko okulaba nga ebitundu byaffe bifuna communication abantu baffe nga bafuna ebifo mwe bakolera ng'obutale ate nga n'entambula yeeyongedde okuba ey'omutindo. makubo ki asofa golaga agatandise okuba nga kolebwako munnamukono n'oyo ali munda mu ggwanga Uganda gasobola nti uli awo nga gakomekerezeddwa alijjukira nti World Bank yagabawa. Okay. Kakati kantandikire na wano wetuli awatwetoolodde mu Mukono municipality kuba eno program fenna eri wamu etwala Mukono district ate n'etwala ne Mukono municipality. Mukono municipality kakati olaba oluguudo oluva e Nasuuti okuyitamu okugenda Entaawo ne luyita ewaffe Bajjo gy'enzaalibwa ne lugenda lugwa Ekigunga ne lugenda lugwa ne ku lugenda Bukeerere olwo lukolebwa World Bank era kampani yekola oluguudo olwo bw'otunuulira oluguudo oluva wali e Namumira lujje lugate wano okugatta Ensuube luyitemu okujja wano wonna ku Lutikko okugenda okugatta wali ku University Road olaba wonna wali bize lugenda kuyita ne mu Kame Market lugende olwo n'oluguudo lukolebwa World Bank era Chinese company yekola oluguudo olwo. Oluguudo olulala municipality ekyevudde esoosowazibwa bo mu programu zaabwe municipality ezisinga zalina planning eno nga zakola dda feasibility study ne planning kubanga zaali zisuubira funding endala eza UMCD ezibadde ziyamba ebibuga n'olwekyo bo bwe byajja nga basabusa mpapula zaabwe ku mmeeza kati districts eno ye first programu zaffe okubeera nga tufuna intervention eno etuyamba kyova olaba ddire gye tukyafunye twali tulina okukola feasibility study twali tulina okugenda okwogeraganya n'abantu okubasaba bannaye mutukkirize kubanga funding eno tekola compensation okusaba abantu mutuwe emikono abakkiriza oluguudo we lunaayita eyo yonna process twasuubira nti aba Kampala Metropolitan banaatuyambako ku funding twagenda okulaba nga si kye baliko nga balwa ne tunoonyera essente endala study zimaze okukolebwa aba consultants ne tubafuna kubanga bino byonna ebintu tubikola mu mitendera kati bwe twamaze stage ezo
kakati tulangiridde kati oluguudo lwetusoose okulanga lwe luva Entenjeru okuyitamu okugenda e Bule. awo wenyini wetugenda okuba nga tutandikira oluguudo olwo waliwo ensonga enkulu nyala kuwulira Munnayuganda ategeere namukono kakola ensimbi ziki bannange oba kiki ennaku zino omugongo gunnumiri bakyalemeddwa okuba nga bawaayo ettaka okulaba nti oluguudo lutambuzibwa bulungi mu kinogedde eddagala lyenkanawo okulaba nti oluguudo lutambula. Weebale nnyo ssebo nga bwe nkutegeezezza ssebo moderator nti ekkubo lino sofa lye tumaze okulanga era nga bakontrakita bagenda okuba nga batandika okuva e Bule okujja okutuuka Empatta ng'ate bwe tukyalinda okutereeza stages ezimu ez'abamu ababadde balina okukonsetinga okusobola okuyitamu okugenda Entenjeru. N'olwekyo eyo stage we tutuuse era ssente already ezazze ku akawunti era mugenda kulaba ez'okusasula ba contractor si compensation. Ssente zino tezicompensatinga muntu kubanga ekkubo lino tugamba nti libaddewo. Bayinginiya oluusi be balina okutuyamba bagenda ne bapima ebintu byabwe ne babigaziya nnyo ne baleetera abantu abamu okulowooza nti oba tutandika kkubo ppya naye amakubo gano weegali era ojja kwesanga nti ekkubo lino we liri era we ligenda okuyita era ebitundu ebimu ebiba byeyongeddemu ebitono era ojja kusanga nti road reserve yaffe eya district emanyiddwa erina ebipimo kwerina okukoma ebbali n'ebbali naye olw'okuba nti oluusi abantu babadde kati ennaku zino balima ng'amakubo bagayingira ate oluusi n'abantu baffe abalima enguudo bagenda ne balima oluusi ne batamalaayo makubo kati abantu ne bajja oluusi nga basembera so nga luli edda walaba nga amakubo agapiida nga galimibwa ddala ne bamalayo kakati ebyo oluusi bye bitera okuleeta obuzibu era oluusi abantu bagenze ne makooti naye bagenda okupima ebipimo nga byebyo birina okutambulirwamu oluguudo olwa district naye ebyo byonna biyitira mu kusomesa mu kwogeraganya n'abantu okumanya okuggyako woolabira embeera ng'esusse nnyo kwe kubeera ng'oba ekkubo ligenda kukolwa nga waliwo engeri y'ekkoona naye nga mu kkoona eryo muli ngeri bw'oyagala ogaziya ekkoona liyinza okukomba ku kikomera ky'omuntu oba ku nsonda y'ennyumba y'omuntu kakati ekyo naffe nga district oba nga puroguramu eno eyinza okukitegeera nti ddala kya buntu kivudde mu kkubo we libadde nga liyita ate ne likomba ku nnyumba y'omuntu ebyo bye bimu bye tujja okugenda nga tutunuulira nga bwe tugenda tukola omulimu guno n'olwekyo twagala okwebaza abo bonna abavuddeyo ne batuwa emikono olw'okuwagira enkulaakulana kuba ffe n'enkulaakulana tugyagala ekkubo lino tubadde nga tulirima enkuba bw'etonnya mwezi gumu ebiri ng'era bw'olaba amakubo mangi kasookedde enzija nga limi naye enkuba bw'etonnya ogenda okulaba nga gonna goonoonese kakati katuve ku levo ey'okuyiwa malamu ey'okulima ng'ate tulina tractor emu yenna disitulikiti yonna yerima disitulikiti yonna yegibuna kakati tutandika okufuna ku ttamaka nti bwe tunaafuna kolasi okuva Entenjeru n'agenda e Bule ne tufuna kolasi okuva e Kiyunga omuntu ng'asobola okuvuga paka Kayanja omuntu asobola okuvuga okuva e Namuyenje Kigombya okujja awonna mu mugogo gwe twakola mwola okujja okutuuka esseeta Nazigo ate twali tukyafuba n'okulaba ng'osobola n'okuvuga okuva esseeta Nazigo oyitemu paka Katente ogwe Katwe kakati ate bwe tumala amakubo ago tulyoka ate tulage World Bank obwetaavu bwe tutuuseeko n'engeri gye twongedde okuwewula entambula mu Uganda ate tulyoke tugatteko amakubo amalala kubanga nawaayo amakubo lisiti nyingi z'amakubo mangi genjagala gakolebwe mu disitulikiti y'e Mukono ng'era ne municipality naye bwe twawaayo amakubo gaayo mangi nti amakubo ago bwe gakolwa naffe twagala tugende abantu balabe nga Mukono efaanana ng'eggulu gye twabadde ng'olaba buli kakubo konna nga kalimiddwa nga kakoleddwa kolasi twalabye amakubo kuba twakava eggulu for benchmarking ne bakansala bange era ne tusigala nga twewuunya ffe Buganda twalyaki ani gwe twasobya ani gwe twaliira ensawo ye
tumwegayirire atusonyiwe naye naffe tufune ku services oba obuyambi obuweereddwa mu districts endala amakubo ne gakolebwa. Tewali kyetulwanyisa okubeera ku opposition tekitegeeza nti nno tulwanyisa enkulaakulana. Nze mbuulire ebbanga lyembadde chairman wa district wano programu kyezze nenjirwanyisa. Buli programu yonna nyambalidde ku mugongo okugenda okusaba ssente mu World Bank era nagenda. Kakati olaba ekizimbe tukikola era tugenze mu Ministry ya Finance, tugenze mu World Bank era nesobola okufunayo ssente ate nga tuzikozesa ne programs endala tuzisaba. Naye ye ngombo gye bateekawo obuteesi nti wano mugaana nedda. Oyogedde ku kizimbe kya district nayiseeyo Kolojjo okugitambula okwako manifesto yo wali ojja wali otusuubiza mu mwaka gumu okulaba nti kikolebwa wali buvuddewo abantu batandise olowooza nti okiteze nga kakodyo okulaba nti okumawo mu 2006 okusooka byonna nangirira mu butongole nti nkomawo okuvuganya ku bwasentebe bwa district y'e Mukono. Ekyo sikirumamu kubanga njagala mmalirire eddala emirimu mingi gye ntandiseeko. Ekyo ekizimbe kyolaba kirina phase 2, kirina conference hall, offices z'abachairman eri emmanga mu kikko wansi ku kizimbe ekyo. N'olwekyo phase 2 ekisanja ekijja ate kye twagala okukwatako. Kati phase eno twagala okumaliriza block eno. Okulwawo kwaffe kubadde nti ssente ze tubadde tukuŋŋaanyiza nga ntono nnyo, nga toyinza kugamba nti otandike ku kizimbe ekya miliyoni 807 ng'olina miliyoni 10 kyokka. Kakati tubadde tulina okusonda ssente zino era bwe twazisonda tubadde era tubategeeza mu buli council nti kati tulinawo miliyoni 300 paka World Bank ate naye bwe yatwongeddeko miliyoni endala 3 okusobola okugatta awamu ne tusayininga contractor era olaba omulimu gudduka mu myezi 3 tulowooza nti omulimu guno tunaaba ne bwe tugutuuse. Kino kifaanana ng'era mu budgeting ne planning mu maka ewaffe. Omukyalo oyinza okumugamba nti eno enju tujja kuba tugizimbye ng'ewedde mu mwaka gumu oba myezi 6 naye ne weesanga nga ssente tezisobodde kukuŋŋaana okukola omulimu ogwo. N'olwekyo better late than never. Tukyali mu kisanja era mwe tukoledde omulimu guno. N'olwekyo sikanyeebwa nti tutega byabufuzi wabula tubadde tukuŋŋaanya ssente era kakati ziweze era omulimu gulabikako. Mu rekodi yange ekyo nkitaddewo ekizimbe kye nayimbirira mu kampeyini nti ekizimbe nkikoze era abakiraba bonna ndowooza beewuunya wiiki emu naye olaba omulimu guli fast. Ojja kulaba nga wawedde nga amataala ga sola gaakaawo wonna, street nga za mulembe nga byonna bikoleddwa bulungi. Kitegeeza nti mubuweereza oyagala at least ku mulundi guno kikiggwe? Yes. Phase esooka eya administration block ajola tulowooza myezi 3 oba 4 naye nga contractor alina period ya myezi 6 okukoleramu. Naye bwendaba speed gyaddukirako yes kubanga ye yatusuubiza nti ayagala abe nga handing over ekizimbe mu myezi nga 3 oba 4. Kikoleddwa bulungi era ba engineer abakugu bali mu kizimbe buli stage okusayininga certificate okwaprovinga nti ekikolebwa kya mulembe. Ekizimbe ekyo kimaze emyaka n'ebisiibo nga bikituluma nga nkyali member wa parliament. Mu byafaayo byange nga chairman wa district n'okwebaza Katonda n'okwenyumiriza nti kigenda kuba kiweddeyo phase esooka. Kakati bwe nkomawo phase ey'okubiri ntandike ku conference hall, offices z'aba speaker, chairman n'ebirala nga plan bw'ogiraba obwaguuga bwayo obunene. Plan ya ssente nnyingi naye Katonda ye mubeezi waffe tujja kiggusa. Tosobola kimaliriza mu bbanga lino lyokka ly'osigazzaayo mu ntebe? No kubanga twakiwa mu phase 2 naye nakyo singa tuba tumaze eno phase kubanga
tusobolera okulaba oba tujja kutandikako kubanga kinene bintu bya Katonda bizibu nnyo sobola okufuna omukisa ku mulundi guno okujja n'otagufuna omulimu gutatambula bulungi era abali baawo era banaaba ne bwe batandikira ng'era naffe bwe twajja era waliwo abaatandikako kibadde kitudde ebbanga ddene n'ekyo twebaza Katonda nti at least kye twasuubiza eno ye feezi gye twasuubiza era tugituuseeko era tugikola era tugirambula misana na kiro ne bwenva wano njagala kuyitawo kuba amataala gaaka abakozi bali mu kukola feeza eno esooka eyinza okuwemmenta miliyoni nga wakati w'olukaaga mu kinaana miliyoni 608 oba 7 byonna nga tubitaddemu andishuwa kubanga tulina budget naye sente ze tulinawo ate tezituuka za mu budget yes kubanga sente za Uganda ozimanyi nti obudgetinga naye kati omulimu guno we gujjidde okukola ate nga mulimu ebyeyongeddemu kati tukuluno twongeddeko n'ettanka y'amazzi ya liiters 15,000 kakati tugitadde mu budget kubanga mu plan requirements za World Bank zirowooza nti kirungi mube nga mu harvesting amazzi ago gonna muleme kuspendinga sente nyingi kusasula national water mu utilities ng'ate musobola okwerembekera amazzi ago kati twalina okyongeramu kakati budget eba yeeyongeramu naye naffe kubanga tukya collecting ne local revenue ate ne World Bank eyagala okulabako ki kye tukola okulaba ng'omulimu guno eyongera okuguyamba twakubira n'omulanga aba Iceland aba Isia abakoze omulimu omunene ebuyikwe tulabe nga bakomawo okutuyamba ambassador namusinkana n'abakulu bonna technical reports twazibawa nabo twagala batuyambe jjukira nti programu eno yeyali ezimba ekizimbe eyo Isia naye lw'ebizibu ebyaliwo mu district y'e Mukono by then ne badduka ne bagenda ebuyikwe naye olw'okuba naffe tuli ku bitundu ebiri ku Lake Victoria bye bakolamu ennyo omulimu nga Cooma Island kibaleetera badde naffe okutukwasizaako mbuliza nkyali ne Ssentebe bakulu Peter Mukasa Reverend kanzije musajja kubiri nze tuli ku Moses Masembe program ya Namunye ziri nnya sawa z'ebbiri ez'akawungeezi kona kuno lwa Tuesday ennaku z'omwezi kyaliro mu mwezi gwa 25 omwezi gukyali mupya tukkiriza nti gwakyalina omukisa ogwokulaba nti osomoka ogw'obulamu kyolina okubeera nga ateera okibaliza Katonda nkwebaza yonna gy'osinzira okuba nga ateera owuliriza 92.7 Mukono Fama ngoli program ya Namunye nkwebaza Mikono gyaffe balisaidiza baliseeta waliwo balisaidiza wali mu Mutaawo n'abalala balisaidiza eri Gayaza nzikiriza nti mwenna kwemulira mugoberera bannabugikwe mukulu Olusimbi nawe nkwebaza okulaba nti kwoli ngugwira program ya Namunye akadde kano kennyini nkyali ne Ssentebe Mukono District Reverend Peter Mukasa bwe tuli kwongera okulaba butya emirimu gitambudde ddala mu myaka gino 5 gyawuliriza mu Banamukono nze tuli ku Moses Masembe bingi ebiriwo bitwandagenda okuba nga obaolyawo tusimbako nnyo omulaka naye tugezaako okuba nga tusembezaako ebimu ku bisaamusaamu byokusobola okubeera nga atera obaolyawo naawe oyongera okuba nga omanya Ssentebe ensimbi eza World Bank ezajja ezaalimu ekkubo ezaalimu n'omukisa gukulaba nti Mukono tufuna akatale si katale kamuko kabuwerako bungi naye akatale obaolyawo ak'amaanyi akali ku mutendera gw'obutale obulala ogende Lugazi lwakatale akazimbibwa ogende Jinja lwakatale ogenda saidi z'eri Masaka waliyo obutale buzimbibwa gavumenti ng'oli ku mutendera kyetunaba kutwanga tufuna wano mu Mukono niwakajja okulaba nti Kamivale ono obaolyawo azimbibwa ku standard eyo naye tannaba kubaako kyakolebwa abasuubuzi bali mu kwemulugunya okubajjawo okubatwala wansi eri ku ttaka erigambibwa nti kuliko bannannyini baalyo n'ebirala bingi lwaki embeera eno ekyalimisiza akatale kano okutambula weebale nnyo mukulu moderator mpozi okwongera okuggumiza obukulu bw'ensonga eno nti Mukono District Council yange
ne executive ne ba technical tubadde namukutambula ebitundu ebitali bimu ebya Uganda nga tulambula obutale obukoleddwa nti obutale obwo twegombeko design kije twetaaga kiki ekiremye obutale buli obulala bwe tunakola akaffe ab'amatooke tubateekewa ab'ennyanya tubateekewa walabye nga tugenze eggulu ng'era tugenze okwetegereza enguudo bwe tuba tukola drainage n'amakubo tukole standard ki ne tugenda e Kabale tourism kuba mukono nene twagala kola tourism ekolebwa etya Ekkoome ne mu bitundu ebirala weeri nga nkomyewo katale ak'omu kikko kano bwe bumu ku butale bwe tuludde nga tusabira nga tupulaningira nze nali secretary nali minister ku Mukono Town Council nga myaka mingi emabega nga ffenna tupulaninga katale kano obuzibu oluusi bubadde nga ku bwattaka tukateekewa tukakyuse tutya kati omukisa guguno guzze ogwa World Bank okulaba nga batukolera akatale kano era twakassaamu nnyo kubanga ke katale akajjayo ekifaananyi kya Mukono abasuubuzi baffe abaleeta ebirime abatunda ebintu baagala akatale ak'omulembe naffe tufaanane nga Lugazi era buli ajja e Mukono ngagani maama laba Lugazi naye Mukono yo yali aki bo baabaaki bw'ogenda Ejjinja olaba akatale bw'ogenda e Mbale bw'ogenda Eggulu bw'ogenda Erira bw'ogenda e Kabale yonna yes ekyomukisa nali mu parliament we twayisiza obutale omwo nga ne Mukono twagala efuna omukisa mu kiseera kiri tegwajja kati omukisa guno guzze era njagala okwebaza aba municipality nti bakoze buli ekisoboka waliwo lwe twagenda wa permanent secretary nga tututte n'ebyapa kubanga abantu baali balowooza nti oba tewali na byapa eby'ettaka ly'akatale ako yes abamu nga boogera okugabana ebyo byonna biyinza okubaayo abamu balina plots naye tugezezaako okuharmonizinga okugamba tetwagala kufiirwa mukisa guno sente zino bwe zigenda zijja kuba zigenza ate abalala bazisabe n'olwekyo enteeseganya zigenda wakati wa district y'e Mukono municipality Greater Kampala Metropolitan Kampala tulabe nga tugatta amaanyi ekizibu kati ekyandibadde ekikulu ennyo akatale nga kazimbibwa abasuubuzi bano wawe tuyinza okubateeka akatale nga bwe kakolebwa oba wanaawafunda tuyinza kubawaako paati ki ng'ate bwe basitula paati endala kati ba engineer baffe ba consultant ba designer ebyo byonna kati bye bagezaako okutunuulira tusobole okuvaamu n'akatale akalungi naye nga bw'omanyi buli kintu kirimu enteeseganya okukkaanya tuleme okusika omuguwa abasuubuzi nabo babaddenga n'okutya nga baga nti ye wabwe munaatuzza awalala ffenna tunaasobola kuba ebyo bibaddewo mu butale bwonna gye buba bukozi kubanga oluusi tebeekakasa ttaka lye mubatwalako liriko enkaayana lyani kakati ebyo byonna ninda okusoma reports ezigenda okuvaayo kubanga nabawandiikira nga mbasaba baleete reports tumanye kubanga municipality yeetongodde okumanya naye ng'ate nze mukama waabwe bonna okulaba enteeseganya zaatuukawa ababaka ba parliament bagamba batya bakansala bagamba batya municipality egamba etya central division egamba etya then tulyoke tuveemu n'enteekateeka ennungi ejja okugasa abantu baffe tube nga tukolako ekitundu nga abantu bwe bagira nga bakolera mu kitundu ekirala tube nga tufuna awantu awalala wali bwe baba tebaagaddeewo eno Mukono ngazi tukyanoonya ebifo naffe abamu tulina amataka muno tukyalowooza option kize tuyinza okuwa naye omukisa guleme kutufa ssentebe lwaki temuharmonizinga mwe ng'abakulembeze kubanga incident enebaddewo ebbanga ddene waliwo obusobozi wansi awo bagamba nti balina n'ettaka lye basobola okuba nga babawa baleme kutwalibwa wansi mu ttaka erimu eki enkaayana lwaki mwe ng'abakulembeze temutuula wansi kuba Mukono eyawamu anti era kwe kuwandiika okwo kwegambye n'okubayita tube nga tufuna ekisembayo ekyenkomeredde nga tuharmonizinze ne tukkaanya nti what is the best option ekikulu kye tulina ffenna okukkaanya nti akatale tukeetaaga era tetwagala kafiirwa era olwedde ssente
kumpi zizze kakati bino byaffe byakukkaanya kubanga ate bwe baba bazimba tebayinza kuzimba nga abasuubuzi bali muli balina okuba ne we tubatadde oba ekitundu kye tubataddemu kati ebyo byonna bye tugezaako okutunuulira ekirungi ebirowoozo ebirungi eby'omuwendo bivudde mu basuubuzi bennyini ne batulaga n'enteekateeka endala nti tuyinza oba okudda wano oba muyinza otuzza wali okutubuusa otuzza mu indasitule yawo tetwandyagadde ate mu nkola ya World Bank eyagala nnyo okuwuliza omuntu wa bulijjo agamba ki ateesa ki kyova olaba nga tuwaddeyo omukisa ekiseera kino tebunayita obudde kubanga kano era si ke katale kokka ako tukaliko era nga bwe tukyalooza katale k'ennakifuma n'ak'ekyetume awanaasalibwanga ebisolo obwo bwonna obutale buli mu package eyo tubawe ebbanga ki kulaba Namukono because one mwenda abakulembeze buli omulwawo okulaba nti ensonga mugisalira amagezi ffe bannansaba wangalya mu kitundu ffe abagezako okubanga tubonaawo ebbanga lyonna almost 15 years back tubadde tucomplaininga ku nsonga y'akatale ne mutulaga n'okuzimba n'ebirala byonna ebibaddewo so mugamba nti mutudde muwandiisa amabaluwa nga bakulembeze tubawe ebbanga lyenkanawa should we wait for 5 years to come oba nze sirowooza nti ensonga y'akatale k'omukiiko ekyetaaga okutwala emyaka emirala mingi eri mu final stages era ba stakeholders ku buli mutendera bayingiddemu okuviira ddala waggulu mu gavumenti okulaba nga ensonga eno eggusibwa era nkakasa nti nno mu bbanga eritali lyewala mu myezi eyo ensonga twagala tube nga tugijje mu ddiiro emyezi emitono kubanga kano akatale buli omwaka etaaga kubanga twagala ffenna okulaba nga Mukono efuna ekifaananyi ekipya ekyakatale si akatale kati nga bwolaba nga kali awo mu ngeri eyo ate nga kalina ne ownership kati tuwe omukisa tumalirize turizolovinge tulabe nga tutuuka ku ekyo kalina ownership naye obadde owulira amatankane nga buli omwaka ogerera paka lwe twafuna ebyo ebyapa bye twatwala ewa permanent secretary kubanga baali balowooza nti tewali bwannannyini tewali na byapa naye ebyapa ebyaliwo permanent secretary n'abitumya era okusobola okutunuulira stages nyingi ze tuyiseemu ez'akatale kano ebyapo ya gavumenti by'abantu ssekinomu abalwanyi ebyapa ebyatwalibwa ya gavumenti oba by'abantu ssekinomu nga tubadde tubiwa ebyapa biri mu nteekateeka ya Mukono Municipal Council yes kubanga ekyapa ekyannannyini ate ekyo gavumenti tekizimbako okuggyako nga waliwo memorandum of understanding nga atonejjo ne bwaba awadde okuwabula kwe naye tova eri buvi ne bazimba ku ttaka lyo walina okubaawo financial implications ezitunuulirwa message ki gy'oyagala okuba nga owa abasuubuzi recent bwe naliko mu katale ako abasuubuzi abamagamba nti okufa n'obutanyagwa wano tituvaawo kubanga gye mwagala otutwala mwagala tuwa byoya byanswa n'emidaala egimu nga bamutinabannaba kubanga bagifuna ekirungi nti message yaabwe ebadde loud and clear nange bazzeeko mu ofiisi yange ne tukubaganya nabo ebirowoozo nabo nga balaga options ez'enjawulo kakati ka ba stakeholders ffenna tugatte wamu emitwe okulaba what is the best option etuwa akatale ka Valley Market kubanga buli omwaka etaaga tukayaayaanidde okumala emyaka mingi nga bw'ogambye naye olw'ekisa kya Katonda n'okukkaanya okw'abakulembeze n'abatekiniko tulowooza tujja kuvaamu n'ekiramu gwenga omukulembeze what is the best option before nga tunafuna best options z'abantu b'okulembera n'okulembera nabo kakati ekyo kyombuuza ate nina kulinda bamale okumpa report kakati egenda okujja kubanga municipality yeetongodde era yeemalirira mu nkolala yaayo y'ebintu ffe ba district ate ne tubeera bataata
abawuliriza omwana kyategese n'akikwanjulira ne mukiwa approval ne mulyoka mukyongerayo. Kakati kammala okubasinkana ndooza mu programu eneddako nga nkomewo wano ate nja kuba nkwasaganya ekyo n'okubategeeza kye tunaaba tutuuseeko. Siyinza kuba kubanga kubanga waliwo enteeseganya nnyingi n'obukiiko bungi. Kakati kiba kya bulyazaamaanya nsumulule ekitannaasibwa bulungi. Naye bwe naamala nange okufuna ripooti era kwenja okusinziira. Era singa nategedde ekyo nti wabadde okyagala nandibadde ekikozeeko study wenzijidde. Naye ennaku zino mbadde preoccupied n'engendo ze tubaddemu eggulu ate n'ekizimbe nga nakyo kitandise olaba tuli ku speed nga buli omu akyatereeza kiki. Naye ssebo ekyo nakyo we promise nti era tugumya n'abasuubuzi mu Valley Market nti ensonga yaabwe ekolwako. Emirimu olw'okukola mu district. Mu bukozi buno twafuna reports kati ng'ezikwata ku Chinese company ekola oluguudo oluva e Namumira okujja okutuuka wano n'okukka mu Valley Market. Okusooka ebadde ekola kasoobo nga n'ebyuma bye baaleeta kubanga balina okukola display ne baleeta ebyuma nga tulaba bipya biramu. Naye ate bwe batandise okukola emirimu ng'ebyuma tulaba biganyeganya. N'olwekyo awo waaliwo ekitaali kituufu. Ensonga endala ey'enkwata y'abakozi kubanga ffe ku district tulina rights z'abakozi n'abakozi b'okozesa okubeera nga balambikiddwa bulungi. Bwe twali tugaba contracts zino twakissaako nnyo essira nti twagala abakozi nga bava mu districts zaffe, abaana nga bava mu municipality, abaana nga baguva mu Mukono. Anti ebyo byonna kati bye tugenze mu kulambula kwe tubaddemu nga tugenda tuzuula omwana yafuna akabenje n'afa yali ate ava mu district oba y'Ekabaale. Kale nno ebyo byonna kwe kusoomoozebwa era kati twabategeeza ne tubawandiikira okuddamu okutunuulira baani be bawadde emirimu bava mu district y'e Mukono, safety yaabwe efaanana etya, abavuga ebyuma bino bwegendereza buli butya kubanga ebyuma olaba balina okukola emisana n'ekiro. Naye twetaaga ddala abali ku byuma bino nga bakugu bamanyi ekyokukola, ebyuma nga bisiba si biganyegenya ebijja okuviirako abaana okufiirwa obulamu bwabwe ate n'okukosebwa mu ngeri emu oba endala. Era ssebe ekyo kye tubaddeko mu biseera bino okuva omutawaana ogwo lwe gwagwa era nga tuddamu okukebera buli campusi zonna, kampu ey'eno Ensuube ne kampu eya Starling, n'okulaba otwawadinga tutya maximum performance ne coverage okulaba nga omulimu ebiseera bye twaguwa gukolebwemu guba gukoleddwa mu budde. Ensonga gyemugezaako okubeera nga obula musimbako nnyo omulaka ye parish development model. District ez'enjawulo bali mu kukaaba n'okulaajana ku lw'ensimbi oba oli engeri gye zigabibwamu. Survey yammwe mutambudde biki byemusinza okubeera nga oba oli amutunuulira ddala mu baaweereddwa ensimbi n'abatena bakuba nga bazifuna? Weebale nnyo ssebo, njagala okwebaza ttiimu zonna ze tutambudde nazo mu district y'e Mukono, abatekiniko, office ya RDC, executive naffe ku nsonga ya parish development model. Programu eno bwe yajja twagiwagira kubanga wadde tuli ba National Unity Platform aba opposition, naye naffe twagala nnyo okulaba nga abantu baffe basobola okuva mu bwavu. Eri abantu abamu abaali balowooza nti oba programu yaba NRM bokka ba movement, ne tubagana no, bwe tuba tuzimba Uganda twagala okuzimba abantu bonna. If we are to chase poverty tugigoba mu bantu bonna. N'olwekyo ekyo ne tukitegeerekanako era awamu osanze nga ddala across the board ng'abantu baffe abamu bafubye okufuna parish development model ensimbi zino eziweebwa. Okusomooza kungi tukusanze
wadde ne successful stories nazo gye ziri naye okusomoza kwe tusinga okusanga naddala wano mu Buganda neetololera nnyo ku Buganda olw'obuzibu bwe tubadde nabwo nti eriyo abaagala okusangula Buganda ya Ssaabasajja Kabaka ku maapu bateekewo ebyabwe ebirala bye tutategeera n'olwekyo omwoyo gwa Buganda ogutafa mwe gutambulira. Twabagamba puroguramu eno bwe yali etandika okuva ku ntandikwa nti naye ffe Buganda osanga omuluka gumu nga gulina ebyalo 15 16 naye mu mbalala Bunyoro baasala ebyalo 2 ng'ogwo muluka ekyalo kimu muluka. Kitegeeza nti ssente zino bwe zijja abo ab'ekyalo ekimu ebyalo 2 basobola okufiiringa ssente zino. Kakati bw'ojjanga ewange Mugombolola y'e Nakisunga ng'osanga omuluka gumu ogw'ewankoba ndowooza gulina ebyalo 10 kwegamba abantu bano balabanga omunnyo ogusuuliddwa mu nnyanja nga gulinga ogutamaze. Okusooka ebyalo byaffe birina abantu bangi n'obwetaavu bungi, abantu baagala okukola. Kakati ssente zino woonoogenda ng'ozigabira round kubanga zo zifubye okugabibwa naye kyamazima katugambe nga miliyoni zazze 50 miliyoni 5 oziwuliranga ennyingi naye ku bantu ab'ebyalo 10 kitegeeza nti mu buli kyalo ekyo kumpi ogenda kujjayo abantu nga 3 oba 4 oba 5 mu buli kyalo mu muluka ogulina ebyalo 10 okusobola okuba nga bagabana miliyoni 15,000 oba bweba biliyoni oba miliyoni 8 kwegamba abantu abo ogenda n'okubanoonya ng'olaba batono abafunye so nga bwe kiba ekyalo kimu oba 2 ebikola omuluka definitely abantu abafuna ssente ezo baba bangi. Kale ekyo twakisanze nga kusomooza kwa maanyi mu bitundu byaffe naddala wano mu Buganda bakyalina traditional miruka eminene nnyo byalo 15 14 ate n'osanga kati nga mu municipality wano omuluka gumu ogw'Enantabuliro oba ogw'Esseeta nga gulina abantu bayitirivu obungi anaafuna ne gwonooleka ng'akubula n'omwavu lunkupe gwe bagamba nga batandikirako gwe baatugamba nga nti omwavu ddala lunkupe agweri kwega omwavu ddala era ogenda okulaba ng'ebimu bigenze bikyukamu. Kale okutambula kuno kutuyambye okutunuulira puroguramu eno ng'eriyo abamwalaga nti ssente zino bwe nazifuna nasobola okukolamu bino era njagala kutandika kusasula kubanga ekyo nakyo kirungi naye ng'era abo be batono abaakafuna okusinziira ku bantu abangi abaagala okufuna ssente zino. N'ekirala ddala abantu abaweereddwa ssente ezo gavumenti be yayagala bafune ssente oba kati kyafuuse open kubanga buli omwaka aba osanga n'avuga pajero naye ng'aga nti ndi bubi abalala wabaddewo obuzibu obutonotono n'osanga ng'omuntu oba yava mu muluka omulala ate najja afunira mu muluka omulala oba n'osanga ng'oli agabanye mu famire maama taata omwana ne ssenga ne kkojja. Kakati ebyo bye bimu ebisoomoozebwa oluusi ebita puroguramu naye bw'ogenda okukiremerako ennyo olinaga nti kakati taata naye akola ayagala kuva mu bwavu ne maama naye ayagala kuva mu bwavu. Puroguramu yajja eyambe bannayuganda oba bannamukono kakati omuntu agoyingewo abalala bo baleme kufuna abalala bebe nga bafunye. Kakati obwenkanya obwo betugezaako okutunuulira naye nze ng'ate omubuulizi w'enjiri nga ngenda nentunuulira tikyamazima taata ayinza okuba alina ka bizinesi ge oyinza osanga eriyo omusajja omwami ng'alina amakawani naye ng'ate alina omukyalo omulala awalala n'awalala. Kakati eyo gye bagaba baleme kuwa kubanga ono omwami yafunye erudde eno mu maka amalala mwali ndowooza kati ebyo byebimu bye tugenze tutunuulira mu sitade eno okumanya okusooka muntu kiddala asaanidde okuwa kubanga eyo essalira twalivaako eryo omusajja ali eyo agudde ku luzzi omwavu ddala lunkupo nyambala butonya. Kakati weesanga ye bw'onoomuwa ssente oyo anaazizza oba agenda kwebikka mazzi abalala kati tubasanze ng'ate balinga ababadde balowooza nti puroguramu yakwesasula mu kalulu olw'okuba baasasula bawagira gundi oba gundi
tubaga sente zino muzikomyewo ate zirevolvinge mu sako yammwe eyo ate n'abalala basobole okugenda nga bongera okufuna n'okugasiya. bagaba ensimbi zino tebasomesa bantu kimala. Emisomo mingi gyafuba okuweebwa kubanze mu disitulikiti yonna twatambula n'RDC mu kutongoza puroguramu zino n'emisomo ne tugiwa naye nga bw'omanyi ekintu ekikwata ku ssente keba entono keba ennene kintu kizibu nnyo kirimu ebikemo. Gw'olaba omugagga Fugge agenda mu banka n'akimayo obuwumbi bwa ssente naye ne bumugalangatanako n'owulira ng'essomero baalitutte oba ekizimbe oba bizinesi. Kaakati kiroolinge ku levo ero y'omuntu wa bulijjo. Omuntu ajja okusaba nti akakadde kano naddala wano mu Buganda njagala kakole kino naye ng'enterprise mwakalowoleza ate ayagala kusooka kuwa mwana fees agende ababadde bamubanja kati agenda okudda eno okubigattagatta nga ssente zibulidde mu muzenvu banga zeetabise. Kaakati ebyo byonna bye tubadde tusanga ne tugaye kaakati wano tukole tutya naye ng'emisomo baofiisa baffe basoma emisomo gyali miyitirivu abantu ne batuuka notugamba nti ffe kati emisomo tugikooye twagala kutuwa nsimbi era n'abamu ne balowooza nti babalimba. Ssente ekiseera kyatuuka ne zijja ng'era bwe zaatandika zaza ssente ntono abantu ne basooka bazigabana mu butono bwazo n'oluvannyuma ne zigenda nga zijjayo ekifaananyi ekigazi ng'abantu bagenda bafuna naye ssente olaba ng'oziwulira ng'ennyingi naye bambi bw'ogenda ozissa mu bikolwa ssente ntono abawulira nga bazifunidde ddala. Ishu y'abantu okufuna ebitundu bya ssente teri ndowooza mu disitulikiti endala zonna nenye wano mu mukono tukiwuliddeko teyalifunye akakadde afuna $5,000 ripooti yo ekyo temwakifunye. Ekyo twakifuna nnyo lwa nsonga solution mwagala kukola efaanana etya efuna bwetyo. Ku solution era twagifuna nti kati directive gye tulina buli muntu afuna kakadde oli bwakukunyulirako $10,000 oba 2 oba 3 oyo aba mufere ng'akubbye. Era ba parish chief n'ab'obukiiko tubategeezezza muntu alina kufuna kakadde agenda afaafagane nako. Wabula eriyo abalala batugamba nze kati bwe mba njagala 5 zokka nompa akakadde tekitegeeza nti ojja kumpa ssente ate ze zisobole kumalawo kubanga neyo nayo wa scenario gyeri naye oli mumwinamu akakadde ate yagamba nti mumpeeka 5. Kubanga eriyo omuntu wetagibwa mubujjibwa eriyo omuntu nga mu nkola ye eya bizinesi agula ebokisi ye eya nyaanya ya $5,000 n'agirenga bokisi n'agimalawo. Kakati oyinza omumuwa ate akakadde ngeza bugeza kuba yo ssente buli muntu w'ogimuweera agyagala naye oyinza omumuwa akakadde ate ne yeesanga nga kasusse ku ssente z'abadde akola ki akozesa. Naye olw'okuba directive yajja okuva ewa president buli muntu n'awulira nga yali asabye 2 okusooka oba 3 kati buli omwaga nange bakampe naye nga kiri kyoyogeddeko okusooka ssente zino bwe zaali zitandika basooka ne batuwa obukadde 7.5 buli muluka nga naye abantu buli omu ayagala okukwata ku ssente zino bo bennyini mu ssaako yaabwe ne batwatuula ne bagati katusooke tuweeko bano waakiri 5 ekyo nakyo kyaliyo naye kati ekyo kitereezeddwa. Ekibuuzo kiri nti bali abaafuna entono okusooka 5 bana system enekkiriza okubatopinga apo. Kakati awo wetusanga obuzibu nti system ya gavumenti eyinza obutadda mabega kuwa bantu bano ssente naye tubagamba mugumiikirize muteekemu okusaba kwammwe kuba kakati ne mu banks baafunira mu banks endala kakati ate nazo twazikyusizza. Waliwo banks ezakakasiddwa ti kati ze zigenda okuba ku mulimu guno. Ensimbi zasooka ne ziyita mu banka Equity kakati zakyusiddwa kakati zazze zatandikira mu Equity Bank ne commercial banks endala bazi UCB ne Zani si UCB Stanbic. Kakati waliwo government banks zeyayagadde tubenga
tutunuulira nga Post Bank zo gavumenti zeewulira ng'ezirinamu obuvunaanyizibwa oba Finance Trust Bank ezo banks bwe zityo kakati ate bali mu kukyusa saka ezo okutereeza accounts zaabwe ekyo abakugu tebaatutegeeza lwaki banka zino ezimu tebaamatira na mpeereraza yaazo naye twatunuuliranga banka zino kati ng'Equity Bank yeri mu kitundu okuva e Kalagi okudda e Nakifuma kakati abantu nga banguyirwa ojja kwesanga nga Post Bank ng'oba eri wano wokka mukono mu tawuni kakati ebyo byebimu ebisoomozebwa byetusanga era byetusanze mu gundi muno okulaba kiki kye tulina okukola gavumenti tugiwa magezi ki abakugu baffe tugenda kukola report namutayiika ennyonnyola ebizibu bye tusanze n'ebirungi bye tusanze mu programu eno naye nga ekisinga byonna ssente ziwulika ng'ennyingi naye kyamazima ng'abazigabana batono era nze mbadde nsanga obuzibu oyimuka n'oyimirira nga wali mu tawuni emukono nogamba bakafuna ssente zino baliwa nga buli bavubuka bonna ogenda okulaba nga tebafunye so nga ate ssente zino zirimu emitendera kuliko abakyala kuliko abalema kuliko abakadde kuliko abavubuka n'abantu abakulu jeno naye ng'ogenda okulaba nga abavubuka ate nga abavubuka be bagenda tusaba ssente zino we tulagaawo maaso nga buli omwe gaffe tetuzirabangako tetuzimanyanga so nga emisomo gikoleddwa ekirala abamu badde baga nti ebiwandiiko byayitirira obungi bye balina okujjuza n'abantu abalala mubalaba nga batambula naye tebannafaayo okufuna ndagamuntu bagenda omusaba tutandikirawo n'ensonga ezikwatagana n'ebyobulamu tugenda kuba nazo tuzingiramu katono nnyo nkola nsimbi zino Zetoric Moses Masembe ndi ne Reverend Peter Bakalwa Mukasa ssentebe wa Mukono District kankole bwenti bannange oba kiki ennaku zino omugongo gunnumirira nabukyabugezako kubanga okyandulinga kubanga obulamu bwa Uganda bukulu nnyo ddala yakulonda okusooka byonna njagala okwebaza ku lwa district y'e Mukono district council executive technical DHO n'abasawo bonna abali mu department eno ey'ebyobulamu okusomoozebwa kungi kwe tuyitamu era kwe tulina nga tuwa abantu obujjanjabi busookera ddala n'eddagala tubadde tufuba okulaba nga eddagala lisobola okutuuka ku bantu naye mabegakaawo twalina ekikeerezi ky'eddagala neweesanga cycles zaali ziyise nga 3-4 ng'eddagala terinajja ng'abantu balisaba naye kati wenjogerera cycles tugenze tuzituukiriza okulaba nga eddagala liweebwa mu malwaliro okusomooza okusinga obunene kuli ku human resource nti osanga amalwaliro nga bwe nakubuulidde okuva ku ntandikwa ng'abasawo tulina batono abamu kale ekyo ekya wiikendi abamu bayinza okuba bakola oba abalala nga tebakola okusinziira ku mbeera naye nze ndowooza omulanga ku byendabye njagala gukubira gavumenti nti twetaaga okujjuza abasawo mu bitundu nga bwe tutodde ssente ne tuziteeka mu parish development model nga bwe tutodde ssente okwongera emisaala gy'abasayanses naye ate tulowooze ne mu kulikurutinga abantu abagenda okukola emirimu gino kubanga ojja kwesanga nga mu health center ng'osanga ng'oli yazaazisa ate yalina okukola ku kino yalina okulabirira kino alina okubeerawo emisana alina okubeerawo ekiro newesanga ng'oluusi abakozi ddala mu butuufu tebamala naye nze njagala okwebaza abakyala n'abaami n'abakyala abali mu mulimu guno ogw'obujjanjabi kubanga ebibasoomooza bingi era kye tulina okulaba nga tubayamba n'abantu be bakolamu omulimu era nabo okutegeera embeera abantu bano abamu gye bakolamu tulina abantu baffe olutuuka mu malwaliro kakati nga wano ku General Hospital oli olutuuka yakatuuka bakyakola ku mulwadde bakyetala nga yatandise dda okukuba obwama
ali ku oba kubavuga za ambulance oba abali ebbali owange okufuna wano obujjanjabi balina kunkolera batya kwega abantu baffe bafunye nnyo omutima ogulowooza nti wano tebajja kumpa service nga siwadde kintu kidogo ate y'omu bwe bamala okumulyako ssente eyo gyazitadde ate y'omu yatandika okunyumya n'omulala n'agenda ku poliisi n'agabandiddeko wano ssente nolwekyo kakati byonna tukyabitunuulira tulabe kubanga tufubye okunoonyereza embeera eno manyi ssente zino gye baziweera naawe tobeerayo kubanga oluusi ngenzeeko nengumbako ne ku ddwaliro awo ekiro oluusi emisana sebo najja n'omuliro mungi nga nange njagala okulaba ddala kiki ekibeerawo naye tobeerawo okulaba nti ddala ono bamuwadde okunoonyereza kwaye kwampa ebyokuyiga bingi kubeera byavaako naye ayijjijja okujja naye n'agumba n'alaba era n'afuna ekifaananyi nti abantu buli lwe babeera nga omuwendo gw'abantu munene nnyo okusinziira ku bakozi abaliwo oluusi abantu eitha bakemebwa ne bayitira mu bantu abalala okusaba ku bantu ssente oba n'abantu abamu batandika okwetondeka mu bifo ne bagenda nga baga nti musawo gundi oyo gwolaba mu ndeeri ayagala ssente bwe ziti nzimutwalire naye ng'oluusi n'omusawo ali eri nga tamanyi ssente nti bagenda zibawa ate abantu abaoluusi ne batuga nedda abasawo bamanyi kakati ebyo byonna kwe kunoonyereza okukyagenda mu maaso ebimu tubiwadde ne poliisi olabyeko nga tuwandiikidde poliisi nti noonyereza ku nsonga eno y'abasawo mu malwaliro okulaba nga wabaawo ekikolebwa ne poliisi ogituukako noga zo lipoota mutuuseewa kyekikoleddwa nega my friend chairman abantu bano bazibu okumanya gye baweera ssente kakati obwo obuzibu bwe buli ngaera bwolaba emulago omuntu ajja n'atungisa egganduula eryeru ery'omusawo n'abeera nga yeetala omwo mu nkuubo nga naye si musawo kale nno tulumwa era tusaasira abantu baffe abamu abayise mu buzibu naye ate era njagala tusiimeko ne ku basawo baffe omulimu gwe bakoze nga munene osanga omusawo omu ng'alina okulaba abantu nga 3 nga 4 kati eddwaliro eryange ng'erya Mukono hospital General Hospital abantu abava e Buyikwe abava e Kayunga abava e Busoga Jinja olugira bw'atayagala kuviiramu wano Mukono kubanga alinayo ow'eŋŋanda anaafumba emmere agimuleetere nga yaali mu ddwaliro abava e Wakiso Kireko oyo yonna bweyogerere bonna baagala kusibira wano abava Empigi simanyi lwaki baagala nnyo Mukono ate n'abasawo abali e Mulago bamanyi nti wano nina abasawo abakugu naddala mu ebyo ebyabakyala mu by'okulongoosa bwe baba nabo e Kampala babasindika wano Mukono kakati omujjuzo ne gubeera wano eddagala eryandimaze abantu b'e Mukono oba oli awo ne wisanga likoze wiiki emu oba nnaku 3 ng'eryo liweddewo kale omujjuzo mungi tuli ku highway kyova olaba tusaba PS ne ministry ne minisita okulaba nga ffe Mukono batulowoozaako mu ngeri enjawulo under the Greater Kampala Metropolitan tube nga tusobola okufuna abakozi eddagala mu budde n'ebikozesebwa ebirala lwaki omuntu yandigenze Mulago singa X-ray tuzirina wano CT scan nga tuzirina wano n'ebirala ebigenderako naye oluusi ebyo byonna kwe kusomooza kwe tulina omuntu nga ebikebera omusaayi nga weebiri omuntu abe nga asobola okufuna obumativu n'enzijanjaba gye tusobola okuwa naye nga ekyo ekifaananyi kati nsiize ekyawano mu hospital kakati obulwaliro bwaffe eri mu kyalo bufaanana butya obulina okuzaazisa abamu abakyala abalemereddwa ne babaweereza eno kale ebyo byonna byetugezaako okutunuulira n'okukolako sabwawo pulisa njala kujjako gy'oli manyi nti muyina ebibuuzo ebyenjawulo eby'Ssentebe ku 02 n'abalala bonna omanyi omulimu gwa Ssentebe guno mu disitulikiti y'e Mukono munene ate kati wano mu municipality abantu bamanyi nti era ne chairman wa disitulikiti yalina okukola wano okuyoola ebisaaniiko okubakolera amakubo okugalima abamu babadde bambuuza
abamu bwe ngenda mu misomo gye ngendamu ne mbagamba nti yes municipality yetongodde, Goma yetongodde, Central Division yetongodde, naye nze nga ndiwo nga taata ate nange okutunula ne ngamba nti wano mwongereemu emirimu. Era kati babadde bandaba nagenda ejjoggo okubalambulako, nebaza abavubuka baawe ejjoggo, ebirabo bye bantonera, amatooke n'enkoko olw'okusiima kuba ebimu babadde balaba nga bwentuukayo disitulikiti ngiweesa ekitiibwa, nwanyisiza obuli bw'enguzi, ebyemirimu balaba nga nfuba okulaba nga mbitereeza wadde kakirota bulamu nga bwe wagambye, balaba nga malwaliro nfuba okugalambula, babadde balaba nga mbuna disitulikiti, tuli mu nguudo nga zirimwa, minisita wange owawakisa ali wano naye azze okumbugiriza, kwegamba nga balaba emirimu nga gitambula. Babadde bandaba ekkoome nga tukola ku nsonga z'ebyobulamu, ez'ebyamazzi, tutwalayo bamasannyalaze, kwegamba wonna ate nga nkwatagana n'abakulembeze ab'amagombololo okubawuliriza, kubanga ab'amagombololo baffe bammeeya balina ebisoomooza bingi mu local government nti funding yaffe eyongera okukendeera buli kiseera, naye twagala okwebaza n'ebyo ebituukiddwa. Kati nga municipality basobola n'okugula grader namba, era ne tubeerawo ne minisita okulaba nga tutongoza grade eyo, nti nze nabawangako ku grade ogibaaziko okuva mu disitulikiti nga gye nnineemu erima amagombolola gonna, naye kaakati olaba nabo ne bafuna grade. Kati eyange esobole okubuna amagombolola amalala, manyi obwetaavu obuli eyo. Kaakati nga mu Kanaana twalima ekkubo tetunnalimalako, grade ejja kujja, ekyali Naggojja, ab'Ekimenyedde tujja, ab'Entunda Kyabazaala tujja, amakubo agamu tuba twakagakola ne goonooneka. Obadde owulira ekkubo nga ziri miti okugenda Empatta, Ebigoma, minisita wange ne engineer Lutwama bamaze dda okubituusa, kubanga waliwo ebimu nga naffe disitulikiti tetusobola, amazzi nga gatuyinza obuzito. Kaakati tulinda excavator erongoose amazzi ago eyongere okukola channels, tuteekemu Ebigoma, ate ekkubo lyaffe ligenda Empatta lisobole okuddawo. Bw'ogenda Matumbwe ekkubo lyali terikyayita, naye olaba nti kati nalyo tulikozeeko. Twebaza Metta atuwadde ebyuma, Nakifuma Town Council Kabawala mu Bugereka bantegezza ekkubo eryo, ate kaakati lye twakamala okukolako ery'Ekabawala waguddemu amazzi gagize. Minisita enkya gyakeera, ate tulabe ne ba engineer okulaba nakyo bwe bakitereeza. Twali era nawo tukyayagala excavated gye eyongera okutuyambako. Amakubo gaffe mangi nti gali ku level emu n'ebisenyi, nti enkuba ennyingi bw'efudemba amazzi gageera bwezi. Ebigoma wansi ebyateekebwamu mu myaka gy'enkaaga gy'ensanvu 8 Sinotrack ezizitowa ennyo zibyasizza ezisomba omusenyu, ngenda neŋŋamba nziyimirize, ate abavubuka baffe banaalyawa. Kakati ebyo byonna bye bisoomooza, naye nga disitulikiti tugikutte bulungi, tufuba. Mwebala abatuwa ebirowoozo, abakolagana naffe. Njagala okwebaza district council yange ne ba councillors, mubadde ba mutindo mu kuteesa, ate naddala ng'aba National Unity Platform twebaza nti mu bukulembeze bwaffe tusobodde okukola ebintu bingi, ate nga n'ebirala tukyabikola nga bwe twabisuubiza. Ate ne tukwatagana n'abannaffe abali mu council, aba-NRM, aba DP, tulinamu n'aba independent, kubanga agali awamu ge gakola ki, gwe galuma ennyama. Njagala okubebaza mwenna bannyabo ne bassebo abatuwuliriza, njagala okwebaza abakubye amasimu, njagala okwebaza obwedde abaweereza messages. Guno gwe mulundi ogusoose nga disitulikiti y'e Mukono okujja mu butongole mu programu eno, naye kumpi tujja kujjanga oba buli Lwakubiri twongere okunnyonnyola ebintu bingi ebikoleddwa mu disitulikiti y'e Mukono, mu department ya production, mu health, education. Amasomero tugazimbye, desks tuzitaddeyo, secondary schools eza seed school tutandise n'okusaako ebikomera, fencing n'ebirala. Katufuba kulaba tufuna abasomesa, tufuna abasawo, omutindo gwa district gweyongera. Aba district service commission mbakubira omulanga, mubeere benkanya, mubeere ba mazima,
bweba yayina ensonga yonna mutureportingire tusobole okutereeza. Njagala emirimu mugiwa abaana baffe ab'emukono abava mu magombolola nga temunnalowooza beewala, kubanga ab'amukono betwagala bakole tubasomesezza bafune emirimu. Ddala ssentebe njagala kubeera nga kubaza gwe nabadde atambula nafe kuba twatandise